Grace Segirinya ne Elias Sajjabbi mukulikireyo ddala tugenda kubanga twolekera mu bitundu ebya Palisa amawulire agavaayo gawuniikiriza abantu abasoba mu 2,000 tebalina kaabuyonjo we basobola okubanga beeyambira. Twogeddeko n'abatunzi b'ebyennyanja ne batugamba nti be bakyasinze okusanga okusoomozebwa okw'amaanyi nti ebiseera ebisinga bakozesa buveera ne banyugunya we baba banyugunyizza. Ssentebe w'ekitundu Sulaiman Ogaramu agamba nti naye embeera eno emuyinze naye takyalina kyakkola. Abakolera mu kabuga ka Palisa abasoba mu 2,000 bazze mu kwekuniza lwakubulwa bifo we beeyambira nga kati emyaka 2 nga kaabuyonjo eriwo yassibwako amakufulu. Abakulu ku district n'abaddukanya akabuga kano basiba beekwese nga batya abantu okubabanja ebifo we bakyamira ate tebalinaawo magezi kuddaabiriza biriwo. Abasinze okukosebwa bwebo abatunda ebyennyanja ebiriibwa nga bano bwe twogeddeko nabo batutegeezeza nti bagenda mu buveera ne banyugunya gye banyugunyizza. Angetoyi ononokera atyano bagisibirewo. Uli muntu ayiruke gy'abatakira abali ku bibi. Tunya mu buveera kaleta kabuyambi. Uli bubi nnyo oyagala okweyamba. Wena kutambula butambuzi kuddayo oba mu kyalo. Abakola mu bulabo bw'emmere mu Palisa nabo bakaaba lwabwe kuba we beeyambira wakuyigga buyezi era emmere gye bafumba yeeyo erwa mu lubuto okutuuka agiridde lwadde ewuwe ne yeeyambira eyo. Waliwo kaabuyonjo emu ey'obwannannyini wabula nga ya buseere ng'atalina ssente oba waakwekuniza oba okumala gagenda w'osanze. Area here. We had our toilets which were gazetted, but someone from nowhere came and put up a house. Now people are suffering, and moreover, a population has increased here. Formerly there was no business, but there's a lot of business here. There's restaurants, there are fishmongers, and other businesses here. Mano mkatale ke Palisa nge mukaone kafana na kali date ino. Tuona katale kano nkenda abatonyere tutunda. Era bango zoironga ito watu kula tuingira mukatale ke Palisa kakyafu ino kali oti kiralo kyente. Twekubirire nuljo meya yalemero tuyamba tuiruka paka kutawuni kanso balemero tuyamba. Abalala be mulugunya kukuzimba obutalo bunene ng'Essoloti, Tororo, Mbale ne Masaka n'awalala bone babaleke ebbali. Gogoli Ali ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu Palisa agamba nti omwaka bawa Town Council obukadde 24 mu misolo naye balemwa okutuusa obuweereza. Ng'owonna ebikaire embwa gyonna gizanyiramu muno kale nitubanga tuwona iso tugula byenyanza nganzo muguli o customer intuka nenyenyanza kinde kindi ugula for tax enumeration, and we pay them for the careless people to come and check up that you rhyme with the standards of opening the place, and they give you that certificate. We also pay those ones, and even these vendors who bring in, drop in their tomatoes and other things, they pay. Akolanga meya wa Palisa Town Council Zomu Yusufu ku lukomo lw'essimu atutegeezezza nti yeetamiddwa bannabyabufuzi abakuma omuliro mu bantu abakolera mu butale okubasiiga enziro nga babakwasa toyireti eno bagirabirire ne balema. That is the politics, and they have been injected some money because they are only mining, which is not correct. They know the cause why they don't have the market, the toilets. So of course, if they come and blame me, no, that's not the way, because they had a toilet and that toilet gets full. They fail to manage it. Even the health inspector started with them, they demolished that one. When I was not even there, so they want me to come from the office and I come and manage the toilet. Byamakumbi Emmanuel, Soroti TV, Omunyo.